twawulidde nti ababaka bafunye obukadde 1,000 era nga bamu bagamba nti ababaka babadde babeebaza olw'okuyisa coffee bill. Naye ate waliwo endowooza endala. Muyinza okuba nga mugamba nti sente ze babawadde babadde babeebaza olw'okuyisa etteeka ly'emmwanyi, naye ng'ate waliwo ddiiru endala ababaka gye baakutudde eyabaweeseza ssente ezo ng'ababaka tebaagala kugibagamba, nga kinene kya coffee bill bakiteekawo nga kiguumaaza. Omanyi waneeno mu Uganda gavumenti n'abakungu baayo nga beekobanye n'ababaka bakola ebintu bingi nnyo ebitajja mu public domain nga byakwekusa naye ng'ate bikosa bannansi era nga bigenda ku affectinga ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso. Kaakati nga 29 omwezi oguwedde ogwa March, gavumenti ya Uganda yakola endagaano ne kampani ediiringa mu byamafuta okuva e UAE gye bayita Alpha MBM. Endagaano eyo gavumenti ya Uganda gye yakola yali ebalirirwamu obuwumbi 4 obwa $. Endagaano eyo yali yakuzimba lifainale waneeno e Uganda, oba yakuzimba lifainale waneeno e Uganda. Lifainale eyo bagenda kugizimba mu Kabalega Industrial Park. Kaakati yadde endagaano eyo yakolebwa, naye endagaano eyo erimu ebintu bingi nnyo ebirumira, okugeza endagaano eyo eraga nti mu lifainale gavumenti ya Uganda ng'eyitira mu kitongole kyayo eky'ebyamafuta kye bayita UNOCO, Uganda National Oil Company, eyinamu shares za 40%. Bali eri abawalabu abava mu UAE bayinamu shares za 60%. Kakati mu ndagaano y'emu eraga nti Uganda, gavumenti ya Uganda ng'eyitira mu UNOCO, kitongole kye eky'ebyamafuta, kijjanga kugenda kigule amafuta ku Total Energies. Mujjuke Total Energies eyina upstream project gyeri mu kukola mu bitundu by'e Bunyoro mu Albertine region ey'okusima amafuta. Kampani esima amafuta yafuna concession ey'okusima amafuta. Then waliwo ne kampani endala ey'aba China ziri zisima amafuta. Kati bu UNOCO ejja kugenda egule ku bali ly'amafuta. Bwe mala okugabagulako egaleeti egaguze Alpha MBM bana abagenda okukola lifainale. Gavumenti ya Uganda egula amafuta ku Total Energies esima amafuta wanene e Uganda agaba na Uganda. Then bwe mala okugagula egende gatunze bali aba lifainale eri wanene e Uganda. Aba lifainale then bagalifininge ate era gavumenti ya Uganda eddemu egabaguleko exporting. What kind of nonsense is that? Mulaba ebintu ebigenda mu maaso batabaleetera bye mutoogera nako ne mubeera mu politics webyo ebifaananyi. Simanyi twalabye mutabani wa gundi ng'atudde ne Museveni naye ng'eno babayisaako ebintu ebigenda okuaffectinga eggwanga lino, ebigenda obba affectinga. Ne babaleetera ebyo simanyi abaka bafunye sente mbuno simanyi ate zavuddemu coffee bill. Mumanyi mutya nti oba sente ze baafunye baziggyemu eyo ddiiru gye bataabagambye ababaka bammwe? Ekyo mwakitegeerako nti Uganda yakola endagaano n'eyo kampani gye njogeddeko nga ya buwumbi 4 obwa $, ey'okuzimba lifainale. Waliwo endagaano eyinza okukolebwa efaananako bwetyo nga babaka tebagimanyi, bagibagambako.